ku kooti gye buvudde ko waliwo abavubuka babiri abalumba Parliament bwe bati abaka bali bateesa ne bafutwa ku kibanye ne bagwa mu Parliament nga balina ebipande ebyo nti baagala kulwanyisa buli bwanguzi. Kale leero baleeteddwa mu kooti ya State Hall mu Kampala bwe bati ne basalirwa emisango ena nga ku gino kuliko okubeera nga bayasa ettaala lya Parliament wamu n'okubeera nga bateeseza eggwanga. Kooti ey'eddaala erisooka ku City Hall wano mu Kampala eggudde emisango ena ku bavubuka babiri okuli Dafala Ssenjako ne Mutaasa Kafeero nga bano ssabbiiti ewedde baalumba ne bataataaganya olutuula lwa Paliyamenti. Bano basomeddwa emisango okuli okwasa essaawa n'ettaala lya Paliyamenti era ne bajeegaana. Charged with 4 counts. First count is criminal trespass contrary to section 302 subsection B of the Penal Code Act. The particulars are that the two of you on the 19th day of February this year at Parliament of Uganda, Kampala district, having lawfully entered into upon the public gallery of Parliament of Uganda, remained there with intent thereby to interrupt the proceedings of Parliament. You unlawfully damaged fluorescent tube fitting the property of Parliament of Uganda. Nga bagasimbaganye n'omulamuzi w'eddaala erisooka Fatuma Nabirye batottoledde kkooti engeri gye baatulugunyizibwamu abakuumaddembe mbo kati bafuka na musaayi. Even the head here, I feel so much pain all over the head. Even the chest, I have the blood running stomach. So there is no how I can explain more about that, but I haven't received any medication. Been urinating blood and we are been dilating blood at the same time. Nga bayitira munnamateeka waabwe Nathan Mpenja babadde baagala omusango gugobebwe wabula kkooti n'egaana. The Land State Attorney stated that the accused persons were merely making allegations and that they have not shown court any proof of their alleged torture. She therefore prayed that in absence of such proof, the trial be left to proceed. Wabula akkiriza okusaba kwabwe okw'okuyimbulwa akakalu ka kkooti ng'abalagidde okusasula akakadde kamu ak'obuliwo buli omu wabula ababeeyimiridde nabo akakadde kamu akatali ka buliwo n'okuleka mu kkooti endagamuntu zaabwe. Munnamateeka waabwe Nathan Mpenja asanyukidde ekyokuyimbula abantu be. Sooka ndi musanyufu kubanga ba clients bange kkooti emaze n'ebejjereza n'ebawa beyiro buli ozo kyesimatidde mu nsala y'omulamuzi kye kino gamba nti yadde kkooti ekirabye nti omu ku baawawaabirwa alina ekiwundu ku mutwe ekyamutuusibwako naye kkooti egambye ekyo ekimala. Ogw'omusango gwongezeddwayo okutuuka nga 12 omwezi ogujja. Bikusakiddwa Ssebalamu Eric, Crossout TV.